Guys, mugamba mutya basweti koze kano ka video river fans ba SB4 media nga nange mwendi abalani cross na ba Mr. Mukaronet nga nzizo bagamba nti nakora kano ka video akavude buli muntu nakogerako nakogerera lyombi yadayagala okuyisaawo nti nakakola nga sina muntu n'omu andiko mabega kyenjagala okkeyalinga mbuno abamu bagamba wali wansasula abamu bangamba waliwo eyantaddemu ebigambo bambi nakakola nga tewali muntu n'ogu akali mabega era sina muntu gwe nakakola nengamba nkamuweereza akatambuze nedda naye nakakola okusinziira maybe nalinga nina pressure banamu okubanga omaze okwogera n'omuwalabu twali tuludde ebbanga nga twogera ku by'emirimu nga balemye okukwatagana ne mukyala we. Point yange nganze yalimu okusinga yali about cancellation era bangi bavudde ne bagamba oli musiru cancelling otya tewali muwalabu asobola kuwa cancellation o cancellinga otya nga tonafuna mulimo ne Mr. Michael waba kugamba takugamba nti no mulimo weeguli ogusanga wonno era okyusa visa ne mutandika okunoonya omulimo okitegeera ate bw'obanga oli mu UAE olina kumala kufuna cancellation either omazeeko contract n'obwoba togimazeeko olina okufuna cancellation from your sponsor okuddamu okufuna visit visa kati nze contract yange gwako 12 November mukitegeera twali tumaze okwogereza ne mukama wange kati mwali mwagala nzirukire luddawa era nali nyina koola ba SB4 nabakoola nga njagala nga mmanyi balina ennamba gye basobola okumpa esobola okuntuusa ku Mr. Mukarazi naye saabagamba nti nno SB4 mufere oba ki mu video tekyalimu bagamba nti no bufere nti no mbawadde ssente zange ne banfera byali about communication teri muntu ali mabega waka video ako bambi ate mbasaba temuddamu kunvuma bwemba nakola ensobi I'm so sorry Aaron Cruz nsaba onsonyiwe kuba wagambye bye bino betukusasudde ffe nga bakadaama bobadde oyirawo omubiri I'm so sorry SB4 kyokyo obadde okola kyamaanyi nnyo obadde oyamba bakadaama baagala obyama mafina n'obatuusaako I'm so sorry nsaba bafans abagoberezi ba SB4 munsonyiwe naye ng'ekintu nakikola nga ndi bwomu nga ndabamu akaseera ke bagenda okunfulumyagana amaka nga siina wenkolaki wenzira. Eno message njagala egende ku Mr. Michael Mukaronet, Aaron Cross, SB4 banange Aaron mwatugiisa wano Aaron mwatugiisa SB4 guse ensonga eno tuzze ku pages ku channel zammwe tukomenti nze nga tubagamba Mr. Mukarazi taddamu messages zaffe nze nafudde nayo ne mukubira ne direct esimu eri mu Luwalabu twamaze cancellinga visa zaffe twamaze okusaba anytime from now banfulumyagana amaka naye ngenda kugenda luddawa kati jo plan zaffe tuli mu Mr. Mukarazi Mukaronet omusajja tumuweereza message tavaayo kutuddamu tukuba yatugamba message nyingi mukube tukubye esimu eri mu Luwalabu tetuulira be bagwera te sente babeera bazisala alani mwagala mutusange ku street SB4 mwagala kujja tukwate eno nga tusaba buyambi tu abaana bali Saudi bonna baganya okulenyunga nga dde beesize mu Mukaronet nga panaawo tewali kigenda maaso. Mukwano gwange ateezeza ensonga nga we ziyimiridde bagamba nti Lubale w'omulamu bw'atyo tassamirirwa ate n'akuddira mu luyimba munange takola kitaluwoomya nengambaniriza nnyo mwebalire ddala butako wakuntegeranga matu banange sijjako wabbebaza kubanga kyemukola kyamaanyi nnyo nyini ddala era Katonda ye yekka bambi asobola okubasasulamu ekyo ekisinga obulungi ku budde bwammwe ate bwe mumala wano bambi nga muwuliriza byemba ate mbateereddewo wano eno amanyi nze Omubeja Aisha Nassolo oba mpuliriza omulundi gwe ogusooka ngenda kusaba bambi subscribinga kubanga ate wano eno ofunirawo update
updates amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano sakate n'abo abali wabweru w'eggwanga wabula ng'ate ennaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ku birowoozo ku bahasolazi bannaffe ani ali mu buzibu tumuyambye tutya ffe abatannabugwamu bannange tubeewaze tutya okubeera ng'ate embeera oyo gy'alimu ate ffe mukwano gwaffe tetutuukako kale n'olwekyo wosubscribinga n'oteekako akadde mukwano gwange tojja kwejjusa gwekola ekyo ebisigadde ate obindekere ensonga lwaki nsoose ne nkuterawo vidiyo ezebbiri mbadde njagala nkulaga embeera nga bwe yali ate n'embeera weeyimiridde essaawa eno emutera obbiraba ku Facebook ng'oli ataddewo ekifaananyi kye n'agamba before then n'ateekawo after oba oliawo ng'akulaga back in the days yali afaanana bw'ati kati afaanana bw'ati so kati munange bu vidiyo obwo ndowooza olabye nguteereddewo omuwala oyo ka vidiyo ke yafulumiza olunaku olwaleero ng'ate ayogera birala then ne nkuterawo naako ke yasooka ate omunaawo okubeera ng'ate akola ng'era still ayogera birala kale nno munnange awo we twewuunyisiza beewo bakadaama bannaffe beewo bahasolazi bannaffe naye ng'ekyamazima tulina okubeera ng'ate tuweekyekinga omuntu bannaye tolina kuva eri n'otandika kuzanyira mu linnya lya muntu gwe nga w'oyagadde bannanga abantu bateekamu elot okuzimba amannya gaabwe so kati gwe wovaayo bannaye ng'oli mu muzannyo gw'ekika ekyo bannaye oba totegeerekeka omuwala ono mwabalaba ka vidiyo ako ke mbateereddeyo akakookubiri bye bigambo bye yasooka okubeera ng'ate ayogera yayogerera ddala in such a way that nti nawe yali awuliriza ka vidiyo wali ejja kwatibwa ennaku kubanga ffenna bawuliriza ka vidiyo ako twali tulowooza nti omuwala ono yakwata ssente n'aziwa mu kawuneti kati nga mu kawuneti amukubira essimu takola ki takwata ne message taziddamu that's what we thought okitegeera naye ate right nawe omuwala ono ate akyusa ebigambo kubanga ffe twali tulowooza nti munaye mu kawuneti obutakwata ssimu bamuwadda ssente naye ng'ekyamazima go gali nti nze wampulira nga nnanga ebizigo byange nenkuwa n'ennamba yange ey'essimu oba ngitadde ku TV oba wanoogijjako nonkubira essimu nga sikwata ogoba nange essimu sango omusango gweguliwa omusango kwe kubeera nga yesu ompulidde nga nange ebizigo byange nojja n'odiringa nange n'oŋŋamba you know what ngenda ku odalinga ebizigo weebiti ne ssente n'ozimpeereza kati then after n'onkubira amasimu nga sigakwata nga ne ssente zo zimpadde naye bannange omuntu tonampa ku ssente zo tetulina na kye twayogedde just wawulidde gundi nga asoma ennamba yange ey'essimu ne sikwata ssimu yo oba ne siddamu message yo then no very just abruptly ate n'otandika kubeera nga atonjogerera bannange embeera eyo si nnungi kati SB4 musajja wattu ne Alan Cruz abantu babadde ate bakola ki babavumira bwereere kubanga babadde batandise okubeera nga ate babapatikako amannya muli baffere muli babbi naye olw'ensonga eno just kati wawuliriza ogundi ye n'eyokubiri vidiyo ye ate ayogera birala kitegeeza akulaga nti ensonga lwaki abadde nga aweereza ensonga lwaki yavaayo nayogera ku SB4 ne Alan Cruz lwansonga nti yali alowooza nti wanaayitiramu abo oba olya wanaatuuka mangu ku mukawuneti kitegeeza yali tatuukiriranga ku mukawuneti nga tebogerangako na mukawuneti nga ne ssente tazimuwangako but just because yali awulira SB4 ne Alan Cruz nga balanga mukawuneti ye alowooza nti the best way okubeera nga ataatuukirira mukawuneti oba the easiest way okubeera nga ataatuukirira mukawuneti kw'okubeera nga ki ayitira mu Alan Cruz ne SB4 naye bannange omwala ono mukyala gwe oba oli omu ku bampuliriza bambi kyewakola tekiriiyo omuntu teekamu kubigumiikiriza wali osobola okugumiikiriza n'odda e Uganda oba n'ofuna abantu abalala ne basobola okubeera ng'ate bakutambuza n'ogumiikiriza kuba ekyasinga ffenna twewuunyisa kwe kubeera nga wakansolinga nze mu kusooka nali ndowooza nti omuwala ono okukansolinga yali amaze olwedde okwogera ne mu kawuneti nga bakoze ne pulaani nze bwentyo we nali ndowooza kubanga engeri mubutuufu gye yavaayo ng'ayogeramu nga yenna alaga ali mu kutya yakansolinze yakoze ate bannange okansolinga otya banaye tubeere serious bantu mmwe olina olwedde omulimu gw'oliko tonnagenda saba mulimu mulala nti bagukuwadde wabula n'osooka to resign nga kuguna ate n'ogenda osaba omulala kati weba gukumma onenya abo oba weenenya wokka oba onenya baneeno gy'ovudde so omusango gubeera ku ggwe omuntu yenna alina ng'ogenda ku resigninga ku mulimu sooka osabe sooka onoonye omulimu suula enkesi naye nga ne guneeno okyakola guneeno togusuulawo ng'ate guli tonnagufuna sooka onoonye guli ogufune then womanya nti nno ogufunye then bano jangu obagambe nti bannange mbadde ninako gyendaga oba bannaye nafunye omulimu omulala wano sikyasobola woogende mu mirembe wabula guli tonnagufuna ate wano osiibudde obalaze nti ŋŋenze kati kiki oba otegeeza so n'omuwala yakolamu ensobi bambi yakolamu ensobi
awulidde Alan Cruz ne mu Kawunet balanga awulidde Alan Cruz ne SB4 balanga mu Kawunet ne bamuwa ennamba y'essimu nakwata ennamba y'essimu n'agikubako kyokka before nga n'ennamba tebannamuddamu tebannabaako kye bamugambye ate n'akansolinga wano waali akansolinze visa ye so kati bannange abantu abamu tulina okweceekinga bannange nga tetunnakola bintu bimu ate bannange ebintu ebiba biganye ensobi ng'eri ku gwe tovaayo ate kubiyingizamu bantu balala batabiriimu Alan Cruz ne SB4 tuyinza obbibayingirizaamu ebintu bino gw'oyinza obbibayingirizaamu nga bakubbye ssente zo era ffenna mu kusooka twali tulowooza ono omuwala yali yawa mu Kawunet ssente okitegeera yensonga lwaki Alan Cruz ne SB4 baba attackinga nesenga yavaayo n'ayogeranga essaawa eno wayogera nti bannange Alan Cruz ne SB4 mbakoola yonna gye muli mujje mutuyambe mu Kawunet takwata masimu gaffe naye ate munange twagala kulaki twagala kukyusa ku mbeera byanditegerekese era byandibadde clear n'engeri gye yayogeramu ng'alaga yawaddeyo ssente wabula mu Kawunet taddamu simu taddamu message nayingizaamu awo n'abantu abalala simanga ate ne gundi simanga yali wana ate natuka ku kisaawe n'abakubira essimu ate nga temukwata ate n'alinnya n'agenda e Uganda so bannange tulekerawo okuzannyira mu mannya g'abantu abantu bateekamu kingi nnyo abantu bateekamu ssente abantu bateekamu obudde people spend sleepless nights just okutuukawo we bali bannaayi so kiba kya buli azamanya gova eri omuntu ekintu kyazimbidde okumala emyaka n'emyaka gwate okwagala okisaanyizawo just mu lunaku lumu olw'ebigambo by'oyogedde nga tosoose birowoozaako nga tosoose na bisengejja mikono gyange twechekinge options nyingi nnyo mu nsi eno mu Kawunet ye kasi yatambuza abantu woba omukubidde essimu nga takwata muleke find other options woba owulira gwe weesiga ng'omufiirako kati ono omuwala kye yandikoze kimu kudda Uganda nanoonya SB4 ba Alan Cruz ne bamuyamba okonectinga mangu ku mu Kawunet naye n'engeri gye yakolamu mu butuufu yali mbi kyekyamazima yeyonoonera abantu bano amannya buli omu kati awo n'atandika okuvaayo nange banziba nange bakola we bati nange bakola we bati naye ng'ensonga waneeno wezaava naye ng'ate ne yavaayo n'ayogera byayogedde mu butuufu naye yali tabyekakasa yali amala googera oba munfuna mikwano gyange so at times tulina osooka ne tulowooza ku biki bye tugenda okwogera byo bye twogera bye tubogerako leke bigenda bayisa batya vaayo oyogera ebintu nga ddala obyekakasa nga n'obujulizi obulina okitegeera kiringa kugenda ku poliisi n'ogamba nti gundi akoze kino nakyo kye basooka okusaba bwe bujulizi oba tobulina ne woba walabye omuntu ng'akola ekintu teri agenda kukkiririzaamu ge mazima so bannange nze bye byenyiza okubeera ng'ate njogerako ku mbeera eno naye nga bannange twechekinge twetereeze bambi tulekeraawo okubeera nga tuzannyira mu mannya g'abantu ensonga lwaki abantu abamu bavaayo ne bagamba ono omuwala waliwo akuguze waliwo akoze ekyo oyagala kusanyawo kampani y'oli kwegamba ebintu ng'ebyo ebitategerekeka era essaawa eno okuva ebigambo ebyo we byayogerwa buli omu abadde ng'avaayo ng'ayogera by'ayagadde Calvin Kayanja yavaayo n'ayogera byayogera yadde mu byayogera mu butuufu mwalimu ebituufu mu byeyayogera Calvin Kayanja yadde ate mwalimu n'obulimba bwe yakozesa Mama Fina ne SB4 ne bavaayo nabo ne babaako ensonga zibayogerako era nga Mama Fina ebimu ku byayogerako bifaanaganako n'ebya Calvin Kayanja bye yakola ki byayogerako Alan Cruz ne SB4 bennyini aboogerwako nabo bennyini ne bavaayo ne batangaza ku nsonga bavaayo basajja batunga bennyamivu nnyo ngera Alan Cruz yejjusa n'okuyingira mu nsonga z'abakadaama era ye yali agamba nti bino we biggwa ye bakadaama agenda Bessonyi wakola ebibye okitegeera bangi nnyo bavuddeyo buli omu n'akola vidiyo buli omu bambi n'ayogera kyayagadde naye ng'ekyamazima muwala gwe wakola ensobi naye nga munnange ffenna tuli bantu tusobya kyemmanyi Alan Cruz ne SB4 bajja kulabika ng'ate bakusonyiwa naye ate olulala bambi tokikolanga ku muntu omulala kuba oli awo omuntu omulala ayinza okukunoonya yonna gy'oli kati kyemmanyi oba kuba muwala gwe mu Dubai oba oli awo banditaddemu ssente ne bajja ne bakunoonya gy'oli wandibitebezza otya nga bakufunye so abantu abamu bayindinga apo nga babayingiza ekkomera mu nsonga nga zino ovuddeyo ovumaganyizza abantu bakututte ate oyogera birala nga lwaki tebasiba ggwe so bannange ensi we yatuuse yatabuka tulekerawo okubeera nga tetuzannyira mu mannya g'abantu bambi naye nga bakadaama tubeere bagezigezi ffenna tukimanyi twagala okukyusa ku mbeera oli mu kiyumba okikola oyagala kyusa ku mbeera owulira balanga mu Kawunet afunira abantu emirimu mmanya emitendera mw'olina okuyita okutuuka ku mu Kawunet waba takutte essimu zo waba tazzeemu message si musango
wabula noonya bunoonya mmutuuseeko ntya mu kawuneti woba owulira nga gwe weesiga noonya bunoonya ngeri gy'oyinza omumutuukako oba oyitamu SB4 naye ng'omutuukiridde paaso naye tutandika ate okukola vidiyo zisasamaza bantu n'olimba olw'okuba oyagala okutuuka ku SB4 ne Alan Cruz si kirungi ekyo. Genda mu inbox zaabwe noonya enamba ya SB4 mukubire nga wasobola okubira mu kawuneti. Nze ngamba omwalo no yantaddemu airtime n'akubira SB4 nga tannakola zino vidiyo n'akubira SB4 n'amugamba SB4 mbadde nsaba onnyambe oyogereko ne mu kawuneti kubanga kino na kino kye kiriwo oba munfuna oba n'okubira Alan Cruz we byandiganye nga bwe bali bagenda okansolinga ebintu bye ayandiseeyo Uganda okitegeera then ye Uganda n'amintinga still SB4 ne Alan Cruz oba Alan Cruz n'ayogera nabo naye nga ddala kiki ekyali kimukansolingisa visa ng'ate amanyi kiri yali atekyalubirira tannaba kikwata so bambi yakolamu ensobi ngo wenna yakola ensobi efaanaganako n'eyiye nkusaasiddeko mukwano gwange naye ate olulala osookanga kulowooza nga tonnakola kintu ng'ekyo tosuulangawo mulimu nga tonnafuna mulimu mulala okujjako nga munayo okooye bukooyikola ng'oyagala osooke weewummuzeemu then onoonye omulimu kiringa omwana wanava wano mu nnyumba n'addayo Uganda neyeewummuzaamu then n'atandika ate ogoba ku mpapula tezimutwala ku mulimu omulala ekyo kituufu kubanga oba osazeewo nti nzirayo okuwummulamu naye woba omanyi nti n'omulimu gw'oliko okyagwagala naye ng'ate owankawanka kudda ku mulala nga toyina ssuubi lyonna lyonna ligamba nti oba ne wempumulamu emyezi 2 oba 3 sigala wooli nga woosuula enkesi wamanya nti n'oguli omulimu ogufunye then wano siibula ng'omanyi nti n'ogenda direct ku guli obula tosooka suula ky'oyina ate otwale ky'otalina banna ate ogenda onoonye ky'otalina for real ekintu ekyo si kirungi n'akamu n'akeddagala era oli wakikola munnanga aba yejjusa yekanga omuntu wabula ate teguba musango gwa bano. Alan Cruz ne SB4 bo gwawe gwali gwakulanga we bayinza obbiyingiriramu nga bakubbye era bino bye tubadde tumanyi nti oba oliawo munnanga omwana baamubba oba abaana bababba kati nga SB4 ne Alan Cruz balina okuvaayo nga bo ba ambasada ba mu kawuneti ne bavaayo ne boogera ne bagamba bannayengezi bino na bino naye ate essimu zineeno ensonga tinakubidde mu kawuneti essimu takwata n'okola vidiyo n'osasamaza ensi yonna ate mu kawuneti Alan Cruz ne SB4 ate balyoke baveeyo bagenda vaayo naye ng'ate oba onoonedde amannya eyo si yenkola entuufu ey'okutuuka ku muntu tosooka kwonoonera muntu ate n'olyoka omutuukako omuntu oyo ayinza okuyamba naye tagenda kuyamba mu mutima mulungi agenda kuyamba olw'okutereeza linnya lye naye ate olwedde oba omuswaziza oba omukakkanyiza so bambi tusseemu amannya g'abantu ekitiibwa nze kyennyinza osaba mikwano gyange naye nga mbaagala nnyo mbaagalira ddala sigadde nze omumbejja Aisha Nassolo musule bulungi mikwano gyange kusaba likinga vidiyo eno oba ogyagadde nkusaba osharinge oba ogyagadde abankumira takumira mpeera goodbye for now nkomawo.